Omwana ow'obulenzi atunyumiza ku mwana ow'obuwala gwe bayita Nampijja gwe yakurashingako ne beeyagala okufa obufi naye yamukomya ku mugo gw'entaana. Katugitandikeko. Bulaza yanyumya. Mr. Soze ekibuuzibuuzi munnange nedda nga tuli mu kyalo nga nkyasoma zijjukira nali mu siniya 1 siniya 2 ku kyalo ekituddiridde walingayo akawala nga kalungi nga akawala kalungi buli bwe bayita ndibasa. Kaakati akawala nga nze musajja wattu ate nze ewaffe kaleseeyo kyalo ku kyalo ngaffe ku kyalo ewaffe wewalinga akatooketooka akalabika kuba kati ffe ewaffe ffe twalina olusuku oluneneku oluweza acres nga 30 ng'otambula lusuku lwereere kati kw'ossa n'ennimiro endala gardens endala eza lumonde muwogo biki naye nga olusuku lwali ku acres 3 era nga buli omu yeetaaze kasente akamera ak'okulya nga wasooka okuddukira mama waffe yali mukazi wa mutima mulungi nnyo kati nga bwe bajja ne pakasa baba bakuyita ku pakasa yes ne basaka emmere ne bagenda ne bafumba ne bawa famire zaabwe. Abakyala bajjanga ababononyi b'obubudamu mulimu abaagwanga obugwi nga tomanyi gye yavudde naye abaŋŋambye nzijeko wano bandagiridde nga waffe wali ente biki buli kimu. Twakuba tekijjula nnyo naye nga nze musajja wattu siina bigambo ate nali first born wa mami. Kaakati akawala ako naye nga kandi omwoyo gwe nkalabako nzenna n'empunga n'ensanyalala nzenna n'enzigwamu n'ebyokukola ne binnema nga kayiseewo buyisi waka. Oluusi bugenda mu katale wabeerangayo buno obutale bw'omubuulo bugenda Lwokusatu bagangayo Lwakusatu kati muluwummula tuwummudde mu siniya 1 kayitawo nga nkalaba nga nkwata bulungi nnyo akagaali kange nga nsooka nga nkakuba amazzi nga kamasamasaamuka naye bangulidde akagaali siniya 1 nsobole kubanga olugendo lwaliwoko nga luwanvu ate era nga nze yali akuzeemu asobola okukola ku mirimu egiteekateekako ebidomola by'amazzi bina nokkirira ku luzzi. Kati awo kawala bwe nkaka kayitawo nga nange ngoberera nga ngamba nja kukasanga mu kkubo nga nvuga eggaali najoozaayozaawo speed ndooza mu dakiika 10 yali emaze okuggwa nayisaako buyisaayisa nenvuga era ka distance we kali kati nno akatale gye kaabeera nga zaali miles nga 7 okuvayo gy'abeera paka mu katale k'omubuulo gye bagenda. Naye nga bannange okumanya ekyalo kyekyalo nti okimanyi nti bagendanga mu katale just gulayo ku mukene ng'okyatenda bulaadi okubanga asalawo abaana ab'obuwala abe ng'alaba balabe kwekeki yamutuusibwako. Nsooke nkujjukize ku Masses Quality Beddings e Nansana ku masitoowa opposite stage ey'Ekyebando wansi wa Epic Motel. Togenda mu kibuga gye bagenda kutawanyiza bakubbe bakucupule nga tojenda kuddayo kustressinga muntu. Njala kutegeeza nti Masses Quality Beddings tuba tukakasa nti ojja kufuna omufaliso omulungi ekisenge ekyo kibeere malidaadi. Omufaliso omulungi tukufunira amasuuka tukutuuseeko bed cover ziduve blankets ez'omulembe mattress protector mattress covers pillow cases mosquito nets carpets ez'omulembe ironing boards olekera okugenda ng'ogolera buli wamu
wamu nga kano bakakolanga ka kugololerako gwe mulimu gwako gwokka. Njagala kutegeeza gwe Babura ebungereza nti munnange banafa ba Masses Quality Beddings balina bunaiti buli busamino nga bubakyekyo. Omusajja agamba nti I salute. Of course babwakabi nga kyekyo. Njagala kutegeeza okumanya ebisingawo ku screen nga bwolaba namba za Massy okulwa Masses Quality Beddings. Muweereze message mu inboxing mukubireko akulagirire akuweereze ebifaananyi bakolere delivery ekintu kibeere nga kigguka. Ennyanja simanyi waliwo buno bulaba buyita nkejje bye bamutumye neeka genda oleeteyo ebiweeraweera kuba muwadde omutwalo mola nga musanga n'emikwano gye nga mugamba nkutwaleko angamba ntwala nga bandi bamugamba nedda totuleka naye biki baze naye biki nga batamira nga mugamba naye kankutwaleko ngamba bannange bajja kunyiiga tusigaddemu nno emabega katono. Yamugamba kale katuula nkutuuseeko ku bali bwe bali. Nze neeyongereyo bwe yagituulira tekaalinga akaserengeto naye nsooka nkuula emisinde ne tubayitako. Mwala n'akaana nansunako ne mugongole kanveeko ne mugamba vaako gy'olabe ekigo ky'ogenda okugwa. Omwana muvuga ate kaali kawanvu akaserengeto nga kaliko kilomita namba n'ekitundu. Nga bwe kaggwako n'ovuga ate omuseetwe oba baguyita museetwe n'ovuga era kilomita ndala namba olyoka osanga akasozi. Kati namuvuga kilomita nga 2 n'ekitundu bali gye twabalese nga takyasobola kubalinda. Era twatuuka kasozi nanyamba nako ne tusindika kagaaya tutuuka. Awe twali tulina okugenda kakatale kuba lwamalanga kaka akasozi bwotyo nga kaba ku topu y'akasozi ako ku piiki nga we wali akatale. Tukasindika tutuuka nensooka mutambuzako omunfunyemu kyansi naye mwana twogedde awo naye nga nnowa biboozi byakunyaye ku ssomero wali wati ebiki munnange omwana nga tuvaayo mu katale kwolwo nga nzire ewaka mukudda sadda naye kudda bali bwe bamusanga ne bambulako ne tukunoonyeza ebiki maze omuguli eyanza awo bwe mugulidde obwokulya awo sina nze nakye nali nonyina mu katale omukyali kimu kulaba oyo muwala nga nvayo nga nzira waka zawera 12 nga nze nvuga nzira eka bo baayitawo ku ssaawa 2 nga bwe bavaayo era bwe baavaayo ne mpitawo naye okuva olwo bannange omwana yayongeranga kunnumya kati ke namusembeddeko luli nali mutyawo nga simusemberera ko twatuddeko ne muvugako ne kagaali kati waayo twali tukima amazzi nga waliwo bowaholo nga kisenyi ekyo kiri wakati w'ebyalo ebyo era kyetwawukanira nga bodde n'emitala eno kiba kitwala kyabwe kyaffe wedde eri emitala bw'obuuka olwo olusenyi kyabwe kati nga tusisinkana eyo mu kukima amazzi. Kakati ebyo byabaawo ebyokugenda mu katale ng'omuwala namusanga ku luzzi ne mugamba nkutwalireko yaleese ebidomola 2 ate ali bwomu mbagenda sooka atwale ekinando anone n'ekirala nga nsooka nteeka ebyange ebbali nga abinsenerako nga nsooka musindikirako ebibye nga mbyambusa paka kumpi n'ewaabwe nga mbiteeka ewantu mu muti nga nkomawo nga musanga mugamba mbituuza ali ne wali weebale biki nga nvaayo nga nze ntikka ebyange ankwatira nako nga mbiteekako nga swi nga neeyongerayo naye omanyi okubanga omuntu akusuza teweebase. Nalina emyaka nga 15 naye nga nsuula seebase lwa muwala oyo. Kati ebyo nno bibeerawo ebyo byonna ebyobusula tebeebase omulowoozaako senior 2 kuba kati olwo olumulala waliwo study term senior 2 tugenze mu senior 2 ye ng'ayingira olwo senior 1
kati bw'ayingira siniya wanu ajja ku ssomero gye nnali nsomera. Kati ku ssomero lyonna nze gwe yali amanyiwo kuba twali twasisinkanyeeko nga twogera. Ne mulambuza kiraasi lunaku first day yennyini nze namwesookerawo ne mulambuza kiraasi ne okumanya love eno nsiru. First day nasomera mu siniya ne saagenda mu siniya wa muwala oyo ne tutuula naye ku desk ey'emu n'aŋŋamba kiki nga togenze mu kibiina nga leero kansomereko wano. Mala okulaga bwe twasomanga bwe twatuulanga bwe tweyisa gw'essomero n'addimanya nze nzikafulu waali olwo yewaddaaki ate nga ne mu katooke mwekali nga nfuna kati sitole wejjira nange kasikulwisaayo. Lunaku lumu lwali lwa mukaaga nga nkwata ebidomola yange nga ngenda ku luzzi, omuwala nga simusangayo ku luzzi, twali tulaganye okusisinkana. Nga mugamba ziri 12 kitundu nga ntuula ku luzzi ssaawa emu nga tajja, nga nzijjako ebidomola mbikweka mu ttale nga nkwata kagaali kaye nga nvuga nga ngenda ndabe owaabo omuwala. Kati twalina sayini zaffe. We natuuka ewaabo omuwala yaŋŋamba toyita linnya lyange naye waliwo abanjogere kale waliwo James, yita James kaana kawere myezi nga 9 gwe yita James, nze nja kutegeera kuba tewali asobola muyita mulala. Gwe yita James mpaka bbeere. Kati bw'ate omuwala we yaŋŋamba bwe mba mpita. Kati munnange nga mpitawo muwala ng'ajja. Muwala bwe yajja nayitawo nenzira wali wansi, ye najja nga ngoberera. N'akasimba awo nnyimiridde nga wuuyo. Naŋŋamba munnanga nti babadde bantumyeko egundi nina binadde ngenza leero sizze ku luzzi naakatuuka. Nange nga kiki nga walabye nga mugamba tuula ggwe nga ziri ssaawa ng'emu n'ekitundu nga tuula nga tugenda tukkirira kakati wawe waali kasozi waggulu era nga newaffe oba ovaayo ng'okujja ku luzzi oba okkirira yazaalinga vale ng'ebweno twikya bali kasozi n'eri kasozi gy'emitala n'emitala oba we bagiyita ndowooza. Kati egyo emitala ntukkirira tuuka waliwo kalituusi biki ng'onootera okukkayo mu kikko ky'ekisenyi. Waliwo n'obutooketooke bwa kisubi biki obwo nga nyimirira awo nga tunoonya eggaali we tugipaakinga. Eggaali we twagipaakinga omwana nga ŋŋamba naye nange naye naawe onsuza seebase oba biki bino bye wannyingizaamu sibitegeera nkulowoozaako biki n'ekyo wakimanyi tuli baana bato nga katandika okweyogeza nange nno nga nkigamba nange nno bwenti bwendi nsula seebase nga tuddaawo nga twogera nga tweyongerayo mundako tuva ku kkubo tuyingira mitaazi nga 5 kutuva ku kkubo ndi amaloboozi bajja gawulira nga twogera. Kyokka mwana gwe njagala okwogeramuko naawe ebisiriyasi naye sikufuna ne ku ssomero tusobola. Omuwala bw'atyo bwe yatandika okuŋŋamba kati nga nze nzijja. Omanye ekiki omuntu ayidde n'atuuka ku kiwutta kya lumonde magezi ne ganzigwamu. Omwana byagambo byaŋŋamba nga byenjagala okuwulira nga nyimirira naye awo waliwo nzijukira n'akaswa. Buno obuswa buba buyita ng'enkulukuku, tekaba kawanvu kaba kampimpi nga kakoma nga maviivi nga tutuula kwako
ng'emikono giyingira wuyo mu mapaapaali, wuyo mu nsujju, wuyo mu ndaggulu. Ng'esooka emikono gisooka gyeyagala awo. Emikono we gyeyagala kati nempulira ekintu ekinyogoga ekimpitako ku kigere ngemuga anono tuveewo ayinza okuba emisota. Kati waaliwo okka obutooke bwa ndiizi omuwala nga ngamba tuddeko wali. Bankwata emikono ngiyisiza wano mu kiwato wansi wano weewatyo we. Omuwala nga mpulira nga wabula nsaba ogira olindako nkujjukize ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda nga nkujjukiza ku promotion egenda mu maaso mu kiseera kino eky'omwezi guno gwonna ng'olina omukisa ogw'okufuna ekibajje eky'ebirooto byo ku ebitundu ebisaliddwako ebiwera $5 ku 100. That is a 50% discount. Kitegeeza nti ekibajje eky'emitwalo 5 kiba kya 25, ekyakakadde kya 5, eky'obusatu kamu kitundu, eky'obutaano 2 kitundu, eky'ekkumi 5, 50% tumusazeeko. Njala kutegeeza nti kozesa omukisa gwa promotion eno omwezi guno ng'ojja otwale ekibajje eky'ekirooto kyo oba si kyo nga tolina sente z'awamu, era kozesa promotion eno obeere ng'okola deposit esooka oba obuukingako omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Osobola okukola payment plan nga kati ngenda kusibako zino balance asigaddeyo bw'ati, ngenda musasula mu bbanga bw'eti, ngenda musasula bw'enti, mujja kubanga mukkaanya ne mama Aisha. Tugamba nti ku screen nga bw'olaba kuliko ennamba ye emu, mu bulamu balina ennamba y'essimu emu, mukubireko mwogerezeganye n'ebisingawo. So nga ate akwagala ogenda ku showroom ojja kutuuka ebbanda awali ekipande kya Nabisunsa Girls. Bw'oyimirira ku kipande oba sayidi y'ekipande eyo giveeko, kati opposite w'ekipande sayidi endala y'ekkubo ojja okulaba n'ebizimbe, ekizimbe ekiriko ekipande kya Aisha Najemba Furniture Mart kyama babe nga bakuwa obuweereza bwonna bwe weetaaga. Kati ensitasozi gwe tomanyi kyaliwo. Olwatuuka ku butooke bwe tuti ne njagala nkwate ku kiri ekintu wempulidde kimpitako nga kinyogoga nga mpulira wakyaliwo ekintu ekiraga nti kale kimpise ekintu nga ekinaakuyitako n'owulira nga wakyaliwo busensensi bukyakuweza nti waliwo ekinyogoga ekikuyiseewo naye njagala mpiseewoko ku ngalo oba nkebeerewo okwo. Nakkirira nga twakatuuka ku butooke bwe tuti omuwala asigadde ayimiridde nenzikirira nkebere. Kati mu nkwawa zange bwe nti nendaba ekintu ekitemagananga oba ekimyanso ngenda okulaba kisituka wekiti, kwe kulaba nenga kino nno kya bulabe, nensindika omuwala nange nengo wali bannange jambiya jatuyitako neetema ebitooke bibiri ku ttaka byombi byonna ne bigwa ku ttaka. Bwe byagwa ku ttaka bannange ne tuleekana ne tudduka, omusajja n'atugova. Waaliwo akati sirikeerabira, akati kaali babuyita bati oba busasa nga baakateme ne kasigala nga kasongoledde kava nga mu viivi wano, ne kakwata empale yange ne kagiyiza ne kayulizaako ne okuva ku viivi paka nga ku bugere kawalula ne kayuza omusaayi ne gutulukuka nga nze nziruka n'obulumi sibuwulira, naye ng'era nziruka wempenyeramu nenziruka. Bwe nadduka nentuka ku kkubo negga ensooka nengiyitako nengenda eri wansi waaliyo ekigundi essamba ly'ebikajjo nga ddene nnyo, nensooka neekwekako mu bikajjo bwe nti omwana nemuwulira ng'aleekaana adduka. Munnange nga wayitawo essaawa nga nnamba ziri mu ssaawa 3 nga nzira ku ggaali yange nga baagitemyetemye, emipiira gyonna baagifudde bulere. Nze kiri sikirabanga nga taata w'omuwala yazze atulinnya ku kagere
ng'oli omusajja alina security ku muwala, akawala kaali kalungi naye ng'omusajja alina security. Maama nnyabo munnange nga nziruka nga nzira waka n'eggaali yange ey'obulere n'ebidomola byasula mu ttale. Nali nfunye ekiwundu ekinene ekizibu, nenda nekyogera nawaka kubanga omusajja ku ssaawa 4 ez'ekiro yajja ewaka n'agamba nteebereza okuba nga mutabani we yalina eggaali kuno ey'ekika weekiti, yali ya Hero, ey'ekika kya Hero ng'ayalika yabadde ku muwala wange ekiro mu nsiko ssaawa 3 abadde ayagalayo kinaye. Maama n'agamba nedda, mutabani wange tekisoboka, omwana wange omuto tekisoboka naawe kubanga bujjo baali boogera ku bivubuka ebyokukyala ebiyayeyaye ebyononya abaana tebisoma biki. Kati nze musajja wattu abeera waka nga sisobola kuvaamu yadde n'ekigambo ekisobola okugoba embwa mu lujja nti bba ogenda, nga tebasobola kunteebereza nga maama wange wali omutemako. N'agamba mutabani wange ono yafumba n'okufumba olwaleero, tannavaako wano, tannaba kugenda wantu wonna. Kumbe kati ngeri nze nali nfumba naye sisita wange kati eno sitole eka yagimanyi waka, kubanga nagenda ne musasula 2,000 anfumbireko sobole okugenda. 2,000 nno nga zimusasula omuntu mu 2008 yali 2008. Can you imagine? 2008 nalina emyaka 16. Yes, ng'omusasula omuntu 2,000 sisita wange yali mu P7 nga ebbiri ezo nga nene nandibadde muwa 5 kuba basooka namuwa nga 5 bwe mba njagala ogenda okuzannyamu, naye kubonamu 2,000 mugamba nfumbire akaawo kanzije. Era bwe nakomawo sitole naginyumiza oyo kuba era naye n'ebyaliwo byonna yali abimanyi, ne muga njagala akawala ako. Ate baali basoma bonna mu kusomero lyerimu nga kakyali mu primary, kwe natandikira okafunako feeling naye n'atasobola katuukirira nga naye akatya. Agamba akawala kiraasi nene kalungi nnyo tojja kukasobola. Munnange munansonyiwa kawanvuyeemu naye omusajja ng'agamba kale bw'aba akulemye omuwakanidde ntasobola, lwaba n'aleeta omulambo lwojja okukkiriza nti ye mutabani wo. Omusajja n'atambula n'agenda, naye baaba wali nyandyogere neesunga okulaba ku muwala oyo yali yanzisizza. Nze musajja wattu okuva ku ekyo ekyayikango kye nnafuna nagenda emyaka gyange paka ku 24 nga sifunanga mukazi gwe ngambye nti yadde tewaliiwo muwala gwe nali ndabye okuva ku myaka 16. Naye bannange nange kansooka enzembe nga nkutegeeze ku Dembelio Properties and Associates tulina estate eri Bulamujjeza ku Lwemityana, kilometers 2 okuva ku Chorus otuke ku estate. Kuliko amazzi n'amasannyalaze 5 ku 10 ey'ekyapa ku $13 ez'ensimbi za Uganda zokka. Ku screen nonyako banafa ba Dembelio Properties and Associates bebuzeeko ku estate eyo n'ebifo ebyenjawulo balina amataka otuuke ku kyoyagala, so nga ate naawe alina ekibuuzo kyonna ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka jala kutegeeza nti Madamu Nancha Beatrice akulindiridde ku lwa Dembelio Properties and Associates okubanga okuwabula kwonna okw'ensonga ezeekuusa ku ttaka. Nagenda emyaka gyange paka ku 24 nga sifunanga mukazi gwe ngambye nti yadde tewaliiwo muwala gwe nali ndabye okuva ku myaka 16 oba gwe nalaba
ku myaka 16 paka ku myaka 24 nga mwenjugira ku kigambo ky'omuwala nga mpulira ememe entiemuka nakati mbyogeddeko mpulira omubiri gwesisiwadde. Omusajja yali atutemye ejjambiya. Abazadde bakate muli bakambwe n'abazadde bedda bannange baali bakambwe ku baana baabwe. Munange mwamisozi kyekyo ekiboozibozi kyange munansonya kiwanvu yeemu naye eyo embuuzi nakati sisita wange yekka gwe tujogirako era tuba twekubidde essimu n'aŋŋamba ojjukira kali erinnya kaali kakutemeza ejjambiya. Simanyi nakati olinayo kanna era kisikogera kannampijja bannange nampijja wali onzisizza ne taatawo sempijja. Paati 2 ey'ekiboozibuuzi nga tuvudde ku nampijja. Akatengo kabeerawo paka ku myaka 24 ku myaka 18 nze gwolaba nali ntudde senior 4. Myaka 18 bwe ntuula senior 4 nga nyingira Lubuga okusiba Nansana. Nze sigenda kutya kubyogera ebyo kati kamba sikumira emboozi. Nansana munnange kasita erinnya lyange sijja byogera n'ebyalo gye nava sijja byogera awo tewajja kuntegeera. Batuuka Nansana nga nfuna mwana muwala ng'aba mukwano gwange okumala ng'emyezi 4 nga ye buli kimu kyange nze buli kimu kyambuulirako ebizibu ebiri waka waabwe naye nemubuulirako ebyange. Mbeera wa kkojja wange abeera waabwe. Vaaka ya senior 4 vaaka ya senior 4 emyezi 4 kati ogiwera gitya tuuka okuba nga njagala okuddayo ku ssomero nga muwala nga ŋŋamba naawe togenda obadde mukwano gwange kati ngenda kubeera nzika gwe mbadde nafunamu emirembe nga nzigwe gwe mbulira ku byange. Munnange omuwala ye ng'ali mu senior 2 nga nze ndi mu senior 4 mulagirira nako ku mpapula ze ezimu zaleeta n'akolera ewaka ne mulagirako kuwaaka bambi ate nga nze ndi kafulu wa math sciences physics chemistry ebyo nga bondeetamu ebyo biology baba emati ba Luganda nangi sciences ezo kubala bya Luganda nangi era kati emirimu gyenkola obwa engineering byendimu architecture bya kubala bala kizimbe kibye kuwewe biti material ebyo bya Luganda betukolako oba bembera nabo. Munnange omuwala era ekyamufuula mukwano gwange namusanga asala ennamba mu senior 2 yagenda mu senior 3 nga asala ennamba zimulemeredde nga mugamba leeta wano mu dakiika 2 tali ngimazi ennamba gyagamba nti yeetagisa ya dakiika nga 15 nze mu dakiika 2 nali ngimaze okubanga obwo bwali buzannyo bwange. Kati nali naakagendayo wiiki nga 2 ekyo ne kibaawo ne tufuuka ba mukwano okuvaawo nga buli kamulemye aleeta ate nga olikazayo ku ssomero asome senior 3 manya senior 3 nga tuli ba mukwano ogwo mwaka ne gugwa wali senior 4
nga tuli ba mukwano batuula vaaka ya senior 4 nga nze ebyange byasooka ne bikoma mu kaawo nga sinnaba byongerayo natuula emyaka eja 2 myaka 2 nange nga bakojja wange wanzija mu kyalo ng'ogambye mami wange oyagala kumpeerera oyagala nsomereko engeri gye nakoze obulungi senior 4 oyagala ompeerere mu kibuga naye kiki aŋŋamba mutabani mukyanga nkuleeta ebyefuna byange byazogota nabiki nantwalako mu wino gye yali akolera nandaga mirimu gyange ogiraba bino byanani byange byajja simanya akatale ka paaka yadi ebiki abamujjukira paaka yadi biki ebyo yalinamu edduuka nga agenda eri waggulu n'asala alina ebyalani 3 n'aleeta mu dduuka lye n'atunda kati akatale yewali engatto biki paka ku nzize ngoyi nebijja oyali 2019 oba 2010 no si 2009 oba 2010 ya 2010 ndowooza kuba kajja emirundi 2011 ne kaddamu ne kajja 2010 bagwako ne mugamba nkubuulira omwaka ogujja ngenda ku ssomero ngenda mu senior 5 nengenda we namuŋŋoona bwe nagenda namuŋŋoona waliwo essomero kati ngendayo ku ssomero ndya waliwo omwami omu yandaba awe nansana naŋŋamba naye tosobola kunkolerako emirimu gy'awaka nga bw'osoma ng'ova wange nemugamba nkisobolera ddala ekyo kuba nali njagala kusoma naŋŋamba nkulabye oli muvubuka mukoze biki eri ayina adiwe yajjakolamu enansana ng'abeera namuŋŋoona naŋŋamba naye mulina emirimu ndimu egikalwamu nga abe wange tebagisobola gwe ejja kujja onnyambeko eyo longosa kompawundi nensala obumuli nenfukirira ebimuli nenkola biki ebyo gye midonke waako oyo nga gyenkomawo era nensoma senior 5 ne senior 6 ew'omwami oyo naye omuwala wange oli mukwano gwange wennansana ng'ajja buli lwa 6 oluva ku ssomero najja namuŋŋoona ne tusisinkana ava ku ssomero ali mu senior 5 nange ndi mu senior 5 eyali yamuleka emyaka 2 ansanze tusoma ffenna mu kibiina kyekimu mu masomero ag'enjawulo kati tumiitinganga Saturday ne Sunday muwala awabe basiraamu baffe tuli bakatoliki naye nga tumiitinga ku kyaki ey'abakatoliki ku Sunday agendayo atya ng'agamba mama we nsaba onsasulire coaching naye nga ya Sunday every Sunday kati ng'amuwa sente buli wa Sunday bamusomeseza omutwalo nti kati ogwo omutwalo ng'oyo omuwala agukozesa mu transport kujja namuŋŋoona nakubaako bwali alyamukaawo naddeeka ku ssaawa 10 nga balowooza ava ku ssomero mu coaching. Tugende mu maaso. Coaching omuwala olw'okuba ekyekango kye nalina twabeerawo emyaka 4 paka kutuula senior 6 nga just tuli ba friends. Vaaka ya senior 6 omuwala akuze ebbere litukoma eri omubiri yenna akoma eri akuzizza enviiri atandise nozisiba mu vaaka andaba ayanga amba naye gwe kiki wabaaki gwe ebigambo bye bitatuuka yoba naye naawe oba wabaaki nange omuwala nga mugamba kiki nga byogerako sibitegeera yankubya simu naye gwe obeera otya n'omuntu emyaka 4
mukwano gwo nga naye temuli baluganda, nenzija nenkutega obukodyo, nenkutega obunyeebwa, nenzijamu engoye nzenna mu luumu nga tuli ffekka kati waliwo omuntu. Simanya bankulabikira bubi oba ninga musajja oba nzije nno neetegereze bulungi biki abantu bampaana eno obubina bawaana ebbeere lyange ekyasinza okuba eddungi naye gwe tobiraba. Ne mugamba mbiraba mukwano era ag'amazima onkuba naye engeri gye tubadde b'omukwano gye tubaddewo nga twebuuliramu ebizibu bye tuyiseemu na biki kyannema weekigulire nkitandika naŋŋamba kati obadde oyagala sebo nze neeteeke ne kajiiko nkuteeke mu mwaggwa olyenga olye buli wabula siranga bannanga omuwala yanvuma omuwala okumanya yanvuma era ebigambo ne bintuuka. Ebigambo ebyo nabibyangoba ne bwe nali mbeera wamanyi ew'omusajja gwe nali mbeera naye ampeeredde nakati kye nejjusa. Kale si kyejjusa nti mu bulamu bwasiraana naye omusajja yanteekamu buli kimu navayo sisiibudde just lwakube omuwala oli naye munnange kaali katengo kubanga si ye yekka egyo emyaka we gyavaawo we kati yali tugambe 2012 ya 2012 nengenda 2013 14 15 16 we nasooka ofuna girlfriend asooka era girlfriend asooka ye mwana asooka ye mwana owokubiri ye mwana owokusatu abaana basatu bennyina omukazi gwe nasookerako munnange gwe nawasa. Kale nafunayo abalala awo nga manyi abakyala bano bazaala bamanyi okwekulakula laavu n'agiwa omwana gw'ate okyagiyina ekyajjuddeyo teyeetoolangako buli lw'okomawo nkooye ffe tuvudde nno mu bizimbe byaffe bikutakuza omutwe buli kimwe ogaka ngende madaamu anzikakkanye awo mu mwana owokubiri mwana okusooka tewaali nnyo obuzibu naye owokubiri lwali obuzibu bwe nafunirayo ku mwana muwala awo omulala naye bannange kiri kyali kyankosa era natwata n'obudde nga maze n'okuwasa wayise emyaka 3 nga mpasiza nenzirayo wala mwana muwala ow'ennansala ne mwetonda ne mugamba munnange nalina ekizibu kyange naye namulimba kirala nalina ekizibu kyange nga saagala kikukose nenkisirikira neŋŋamba kambeere nga nkwebulizaabuzaako naŋŋamba ndeka tombulira na bizibu byo omwana gwe wanumya omutima nensula nga seebase nga nkweyiiza nentuuka n'okujjanga mbusima ngenda mu coaching kumbe nzija kulaba gwe buli sande nemala emyaka 2 senior 5 senior 6 nga nzija nga soosa sande nga nyina okujja naye nga mbagamba mulumulalo kalo yayosangamu naye ng'ebiseera ebisinga manya mu kusoma yajjanga naye wa emyaka 4 nokombya bawazi temwewulira na buntu bamwe banange neewulira n'ebyange nokombya naye nga nokombya avaawa nampijja mubeere bulungi bulaaza waliwo awo wobadde nga muli mu kisiko ba mu kasiko ba mu lusuku mbadde mu lusuku ne nampijja ne bali nolyokolaba ekintu tasobola oba musota oba kiki kyaguddeko oba kisaanyi nensoka mbeera ku bunkenkaawo naye bannange
oyinza okubeera eno ogamba abazadde balimba kituufu balimba nenjala kutegeeza oyinza obanga tonnayambala ngatto zakubanga ate okuumako ku mwana olabirirako ku mwana ow'obuwala n'abaana ab'obulenzi eri abazadde abagamba nti gwe muwala gwe nviira ku mutabani wange nja kutemera ku mutabani wange kale yali agenda kutwalira amateeka mu ngalo kye sandyagadde era kyesiwagira kyenvumirira nesikuvumirira yenna naye eri abantu abamu nga bagenda ebuziba bwe kituuka mu kukuuma ebyabwe. Omwana omulenzi agambye nti bannange Nampijja yali muwala mulungi kaali kawala nga keeko kale taata naye yali akalaba kuuma ababo nkuuma abandi naye ate kakati ono owa sekendulo ono annumye kati waliwo wano omuntu gwenkakasa nti mu nsonga eno bw'aba awulidde agamba neeraba bwana Sozi gwalina kuseka gwalina kuseka. Ekirala eri agamba nti nze Nampijja gwe baali bantemeddeko eyankomya ku mugo gw'entaana Nampijja guba gulina okuseka lazima mba nja munoonya mu buli kanyomero mufune. Mama waliwo omulala agamba nti nze siddamu nabino tubiwulidde abantu balina fears zaabwe balina ebintu byabwe oli ojja kumusanga nga nti we lwaki bwe tuba tugenda okusinza toyagalako ttaala ate nga nandirabye mwoyo nga ka nga zimalayika zituwimbira nga nsobola omanya nti eno Gabudyeri ono gundi bonna n'abagatta nti ono Musa ono Enoka n'asobola okumanya bonna bannaffe abatukuvu abaatwalibwa nga batendereza Omukama ng'oli alina ensonga ye lwaki ayagala tekuli ttaala kati ate omulala ajja kuuya lwaki ndoza kiba kikulu buli omu okutegeera munne eri ebintu ebitawanya kubanga tetwabitegeera naye bw'ofuna omukisa oli okukikugamba n'ekyenjagalo gyemu nti abantu baba n'ensonga zaabwe nga nawe bw'oyinza obanga olina ensonga ye buli omuntu alinayo ensonga ye. Mbadde ngenda okumokola maama ekisa kya Yezu kimbedde maama omusisita w'empigi ekisa kya Yezu kimbedde kinsaasidde wano maama Mary Lozi ow'Italy mbadde ngenda okumansa entungo wano naye kyenjagadde okutegeeza nti ebyo nabyo tubiwulidde. Abaana ab'obulenzi emboozi muzirita abaana abaakuno mwagala okuwulira amaloboozi g'abasajja nobeera nagamba so sinze emboozi y'omusajja era engeri gye ndeeta okumera olutiko waakalumera wabula nsaba Mukama akukuume ekisa kye kibeere nawe bulijjo mu linnya erya Yesu and we all say amen. We laugh but we learn. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana ow'obuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.